Uganda yonna. Gwengo omutegesi w'ekivulu kino mbadde nsaba okwowoole abantu b'omu Western mu lulimi olwaffe olw'Abanyankole. Nja kukuba embogo ate nswale naye ng'abantu baffe abeeka bampita musinguzi era bagenda kunziika awo Kaboohe munda. Ndi muzzukulu wa James Kafooloma, kitange baali bamuyita Yosa Mukakoma, mange yali mukazi mu Kiga, Jovia Kamashamba kitange Yosa Mukakoma, bagenda kunziika Kaboohe oba mu West. Ebigenda ebibeera binene. Ali omu mu basatu abasoose okugendayo. Eddie Kenzo mumanyi oyo musajja ali international. Bato ekyasinze okubeera eyakabi Shiba ne Cindy kale ssaawa zino Lweyigi yagenzeyo ng'omuntu omu. Okay. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Erizoma tulio mu press conference ya Rage ndi n'omwami Abitex. Omwami Abitex nakwakira tukozesa Olunyankole. Olunyankole nalwerabira. Okay. Olunyankole bampita musinguzi ne banyita musinguzi. Olunyankole lukiriya. Nyondo wa Kaboohe. Konko Olunyankole nkalwebwa. Naye nga tusazeewo wano tuzze tuli mu mbalala wano. Tuzze mu press conference embalala abaana beka tulina bategeeza nti balina okusalako kololo nga 7/8 ye press ey'olwaleero. Okay. Press olwaleero wano omwami Abitex omuyimbi wa fono omwogerako ki? Omuyimbi Lweyigi abaana b'omu West oba abaana beeka takyali muyimbi waabwe yabasukulumako kati yafuuka muyimbi wa Uganda. Ebiseera ebisinga baali bamuyita mba omuyimbi wa West kati awo yasusseewo kati kiraasi ndala nnyo era bebimanga mumulabe nga omuyimbi amalayo muleme mutwala nti muyimbi waawa weeka muyimbi munene nnyo Lweyigi kiraasi nnene nnyo era ankole yonna erina omwenyumirizaamu kubanga naffe e Kampala ne Uganda yonna bamwenyumirizaamu booda ku booda n'ebweru w'eggwanga kati muyimbi amalayo era y'ensonga lwaki ekololo abayimbi abakubyeyo tubabalira ku ngalo. Ndowooza Eddie Kenzo ne wabeerayo ebintu ebigendayo bibeera binene. Ali omu mu basatu abasoose okugendayo. Eddie Kenzo mumanyi oyo musajja ali international. Bato ekyasinze okubeera eyakabi Shiba ne Cindy kale ssaawa zino Lweyigi yagenzeyo ng'omuntu omu. Okay. Kintu ky'amaanyi si kyakuzanya kya byafaayo. Era kolo olunaku abamu West mwali badde mukitwala nga lunaku olw'okuwummula public holiday tusaleko wali ekololo nga 7/8. Okay, kino kiwe kyakuyiga ki ku baana beena aba Western Uganda mu music industry bakole nnyo n'amaanyi? Okuyimba ekisooka talent erina okubeeramu. Ekisooka tosooka kubeera kukulembeza nnyo ssente. Talent erina okubeeramu kyekisooka. Olina okwagala omulimu gwo. Kakati Lweyigi kyakulabirako ky'amaanyi eri abayimbi abayimba ennyimba ezeeka nga bayimbira eyo. Alina okubeera ekyokulabirako nti osobola okuba oluyimba mu lulimi lwo ne lutabaala Uganda yonna. Kuba wano twali tuyimba ennyimba z'Abakongo naye nga tetumanyi kyebayimba. Kati ne Lweyigi omuntu awulira ennyimba ze n'anyumirwa naye nga tawulira na byayimba. Ekyokulabirako nti naawe osobola oli ggulu owedira ow'eppakwaki Lweyigi alina okubeera ekyokulabirako nti naawe osobola okukikola n'okurosinga n'omalayo Uganda yonna. Gwengo omutegesi w'ekivulu kino mbadde nsaba okwowoole abantu b'omu Western mu lulimi olwaffe olw'Abanyankole. Nja kukuba embogo ate nswale naye ng'abantu baffe abeeka bampita musinguzi era bagenda kunziika awo Kaboohe munda. Ndi muzzukulu wa James Kafooloma, kitange baali bamuyita Yosa Mukakoma, mange yali mukazi mu Kiga, Jovia Kamashamba kitange Yosa Mukakoma, bagenda kunziika Kaboohe oba mu West. Nkoowola abantu mwenna mu West ne mu Uganda yonna tuwagire Lweyigi nga 7/8 ekololo tubalinze. Thank you so much. Nkole Media TV twaba twine omushiija w'amaani omukuru Abitex yakweta ebiro 7 August 2026 oijo mu kivulu ekya Rage Kololo Airstrip.